okutandikira mu ssaza Buweekula nnyini ntebe ow'olukiiko olw'abeepisikoopi mu Ekereziya Katolika mu Uganda era nga ye musumba ow'essaza lya Kinda Mityana kitaffe Joseph Anthony Ziwa alabudde bannabyabufuzi okukomya okusiiga bannaabwe enziro naddala mu biseera ng'okulonda kubindabinda. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu y'abirina. Okusalawo okulekera omulonzi ge makulu g'okulonda naye okukola enteekateeka gundi omumette ettosi ate nga biba tebiriyo si bituufu naye nga obimese tugambe okulonda kuwedde ate olyoka ogenda omugaye munnange ensonyiwa nti byali bya bufuzi naye tubimale munnange kakati jangu tukolere wamu tekiba kirungi. Bishop Ziwabina abyogeredde mu Bende n'ategeeza nti yeewuunya okulaba nga bannabyabufuzi bonna watali kikwawula mu kibiina kyonna balina omuze ogw'okusiiganga enzira we batakkiriziganya nabo mu nsonga z'ebyobufuzi naawe baba bavuganya nabo. Ekintu ky'agambye kyo nkikyamu nnyo ddala. Ono annyonnyodde nti bano basaanye okugoberera enteekateeka y'ebyo bye bagenda okukolera abantu naye beewalire ddala okusiiga bannaabwe enziro. Kyagambye nti kino tagenda kigumiikiriza era nti tagenda kulinda kumuyita ku ssaawa envannyuma okuvaayo okubatabaganya nga bamaze ossoowagana kwe kubabuulira nga bukyali okulaba nga beewala kino. Ono waaviiriddeyo nga bannabyabufuzi mu ggwanga bangi naddala wano mu disitulikiti y'e Mubende bali mu kugugulana n'okusiiganga n'enziro nga bawaayiriza bannaabwe bye batakoze olw'okwagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo wamu n'omulugubo ogule mu byobufuzi. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM e Mubende. Mu ssaza Butambala ababbi bazinze ekyuma ekisunsula emmwanyi ku kyalo Butawuka okumpi n'akabuga ak'Ebulo mu disitulikiti ey'e Butambala ne batemaatema omukuumi w'ekyuma ekyo n'oluvannyuma ne bakuuliita n'ensimbi ezitamanyiddwa muwendo. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero wakati wa ssaawa 8:09 ababbi bazinze ekyuma ky'emmwanyi eky'omusuubuzi Abdul Kasule eyakazibwako eryamakanika nga kiteeberezebwa okuba nga bazze n'embazzi n'ejjambiya era kyandibanga basoose kutemaatema mukuumi Francis Owere nga kirabika balowoozezza nti afudde ne bamukasuka ebweru w'olukomera olwetoolodde ekyuma. Nnyini kyuma ekyo ekisunsula emmwanyi Abdul Makanika Kasule mu kwogerako ne CBS agambye nti aguddemu ensisi bw'akedde ku mulimu ssaawa 12 ez'okumakya nga ofiisi yamenyeddwa ate ng'ebweru waliwo ekitaba ky'omusaayi. Olwo kwe kuddukira ku poliisi y'e Bulo. Bwe banoonyereza omukuumi Francis Owere bamusanze ali mmanju w'ekyuma ng'alimu akassa katono ne bamuddusa mu ddwaliro ly'e Gombe mu Butambala. Abdul Makanika ateebereza tikyandibanga bakoze omupango gw'okumubba baananze abaze ekitundu ky'e Bulo. Manya gange abukase kwakatase lya makanika era mu tawuni ya Bulo nakolera ku Butawuka nawe ekyuma nafunye obuzibu gabbigaze ekiro ne gakwata asukali wange ne gamutemaatema ne bamukasuka ebweru w'ekikomera naye Mungu attaasizza abaleka nafa katulabe wa Mungu attaasa nadde engulu esaba ab'ebyokwerinda batuyambe agabbigano kubanga sigye wala galabikaga kumpimpi. Ebyo nga bikyali awo ababbi bazinze omusuubuzi w'ebirime mu tawuni kansi y'e Kanoni mu disitulikiti y'e Gomba Sekimpi Godfrey ne bamenya ennyumba ne bamubbako emmwanyi ne pikipiki gy'abadde yakagula ate nga bino we bijjidde ng'ababbi baakamala okuzinda omwami wa Kabaka w'omuluka gwa Ssaabagabo Koome mu tawuni kansi y'e Kanoni era mu Gomba nga babagalidde embazzi n'amajambiya era baamenya enju ng'eno we bamupeeka ensimbi ze yatunze mu mmwanyi. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Mu ssaza Mawogola abatuuze b'e Kyamayiba mu ggombolola y'Emijwala mu disitulikiti y'e Ssembabule baguddemu entiisa mutuuze munnaabwe bw'asangiddwa mu nnyumba ye nga yafudde mu ngeri etannategeerekeka. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito y'abirina. Nnaalongo Nabagesera yasangiddwa mu nju ye nga mufu wabula ng'ekyewunyisizza abantu awamu n'abooluganda lwe kwe kubanga ku makya ga leero bamuwulidde ng'aze okusaabana we n'abalagira buli omu okugenda okulima. Okusinziira kwa myuka omwami wa Kabaka w'eggombolola Ssabawali Mijwala Mutagubya Deogratius waliwo mutabani we ategeerekeseeko erya mutaawe yazze amubuuzeeko n'ayita nga teri kanyego kwe kuyingira n'abikkula kateni amaaso ne gamuggukirako nga yagudde wansi mufu olwo kwe kukuba enduulu abantu ne bakuŋŋaana. Abantu boogedde ebitakwatagana ku nfaaye nga bamu bagamba nti byekuusa kubanga Nnaalongo ono abadde yeekyawa olw'amabanja g'abadde alina mu zibbanka ez'enjawulo abalala nga bagamba nti abooluganda lwe babadde tebakwatagana nga baamusuulawo oluvannyuma lw'okulwalira ebbanga nga tawuna.
Mu kiseera kino abatuuze n'abooluganda balindiridde alipoota y'abasawo okulaba ku kiki kye bagenda okuzzaako. Nze Jimese Kabito ku lwa CBS wano mu ssaza lya Kabaka Mawogola. Musaza Bulemeezi poliisi mu disitulikiti y'Eruwere eriko abasajja beekutte n'eggalira nga bano kigambibwa nti babadde baliko olukwedwe baluka okutemula nnyini ntebe w'NRM wa disitulikiti eyo era yavuganyako ku kifo ky'omubaka paalamenti wakati kamu North omulangira Ronald Ndawula. Omusasi waffe Ttaaka Konsolata y'abirina. Omulangira Ndawula agamba nti yafunye essimu okuva eri omuntu gw'ataategedde ng'amutegeeza nga bw'aweereddwa ssente okumusaanyaawo era naye amangu ddala kwe kutegeeza ku poliisi bwe batyo kwe kukwatagana ne basala amagezi era abasatu bano okukakkana nga bakwatiddwa okwabadde n'abajaasi abalina okukuuma eddembe. Baali bajaasi nga sisobola kumanya bikusike byali mu ndowooza yaabwe kwe kutwala ripooti ku poliisi era bwe nagitwala ku poliisi poliisi neekwata abantu basatu bagenda okwa-identifyinga omulala nga wa UPDF omulala ndooza yali musajja yeekolera byange naye nga bo bwe twatuuka awo nga balowooza omu ye yagamba banne nti mujangu tumutuwerekereko eno waliwo omusajja gwe tusobola okuggyako ssente. Baana babazaala ngogolo naye nga baali bakayingira amagye. Kyokka ono atubuulidde nti ye obulamu bwe yabukwasa Katonda era tewali muntu n'omu alina buyinza kumutta okuggyako Katonda ng'asazeewo okumutwala. Tine mu byenda bye ne byempiseemu Katonda bw'aba wakutwala yaba amanyi. Kati n'oyo okumwogeza obwogeza kye yali ayagala okukola sinze nti nalina amaanyi nti oba nalina okumanya. Ndawula agamba nti yafunye ekyekango ky'amaanyi kuba bukyayingira mu byabufuzi tafunangako kikangabwa bwe kiti wabula n'alabula nti singa gavumenti tetereza mbeera ya kusika mugwa eri mu byobufuzi ensangi zino Uganda yandiwaba n'eviira ddala ku mulamwa. Bintu bya kuvuma abantu kuwemula abantu kuyisaamu ggaali gwe musono gw'abavubuka kwe gabayinza nalabye eggulo ng'abalala bakutte ne bannaabwe bundooya ate nga bonna ba kibiina kimu. Kwegamba ndi mweraliikirivu nti ebikolwa ebitambula kati byalyonoona ebyobufuzi gye bujja mu maaso era tusabira eggwanga lyaffe twongere okunyweza kubanga ebyobufuzi ebibi bye byonoonye n'amawanga nga. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Luweero John Ojokuna akakasizza nti abasatu bano baakwatiddwa era ne babakwasa UPDF etwale okunoonyereza kuno mu maaso okumanya ekigendererwa kyabwe mpozi n'omuntu eyabatumye. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Konsolata wano mu ssaza lya Kabaka ery'Obulemeezi. Musaza Kyaddondo abasumba babalokole mu division y'Emasajja bagugumbudde abavubuka olw'emize gye bayingiridde omuli obutemu n'obubbi nga byandyonoona ebiseera byabwe by'omu maaso. Abasumba babalokole bano bakuŋŋaanidde ku Iringi Power of God eggangu okubuulirira abavubuka ab'omulembe guno abalabika nga babuzaabuziddwa mu bintu bingi ne batuuka n'okukola ebyambyone. Bano nga bakulembeddwamu Musumba Apollo Tulyahikayo bagambye nti akaseera katuuse abavubuka batandike okugassa ensi yaabwe bave mu kubuzaabuzibwa n'ebintu ebitakyusa bulamu bwabwe. Byonna ebadde boogera biguusa amaaso otunule kakakyagenda okufuula Yefusa yayita abasajja bataliko kye bagassa ensi be yaboola n'abagamba ngenda kubatweyininga bayigiriza okugassa Katonda yakujjayo mu bataasoma akuula ng'eyakola atya ng'eyasoma yakuddeyo mu kika ekifaananga bwe kyakifaanana ekika ky'ogenda okuyimirirawo obeere agenda okugassa. Ono era agambye nti ekibaleetedde okukuŋŋaana ng'abasumba babalokole kwe kulaba nga batereeza ekitundu kyabwe naddala mu bitundu eby'oluguudo lw'ebusaabala ewasusse ebitali birungi. Twebaza Mukama olwaleero tubadde n'olukuŋŋaana olwaleero oluwedde leero. Twebaza Mukama tukoze obulungi tubadde tuweza emyaka 2 mu kifo ky'eggangu naye omutwe gw'olukuŋŋaana obw'omulamwa gwe tubaddeko ebbanga ddene lyonna sitaani abadde yeegulumiza ku luguudo lw'ebusaabala ng'amasabo abasamize nga be bajjudde busaabala naye twebaza Mukama nti olwaleero bendera ey'obulokozi ewandikiddwa. Abakulembeze b'eggangu nabo beetabye mu kusaba kuno era bakulembeddwamu kansala atwala abakyala mu ggangu Seri Nakato ne basaba bannaddiini bongere okugatta abantu.
Mu ssaza Mawogola abatuuze mu ggombolola y'e Mateete mu disitulikiti ey'e Ssembabule beekubidde enduulu eri ab'ebyokwerinda basitukiremu ku bubbi naddala obw'emmundu n'okuteega abantu ebikyase mu makubo ne mu kibuga eky'e Mateete. Musooka Aminu wamu n'abatuuze abalala bategeezza nti okusinga obubbi buno saako n'ettemu n'okutwalira amateeka mu ngalo biri mu kasenyi ak'ebukana saako mu kibuga ky'e Kabundi wamu ne mu zooni eya Kiwummulo mu kibuga ky'e Mateete nga kaakano baagala buyambi omuli n'obukuumi bataasibwe n'ebyabwe. Amanya Musooka Aminu ng'omutuuze w'Ebukulula Mawogola Ssembabule nadde ngenda Ssembabule okutwala ssente z'essomero eziwera $3,996 nengwa ababbi balina omusajja gwe badde babba then nange nigende batukuba kalifomu era nentwalibwa mu ddwaliro Ssembabule. Naye nga nsaba disitulikiti y'e Ssembabule naddala ekisenyi ekyo ekiva ku Bukaana okutuuka e Ssembabule bateekemu nnyo obukuumi kuba ne wiiki eno ewedde basobodde okubbako abavubuka piki era nabo babakubye kalifomu. Nsaba Ssembabule ebenga eteekawo obukuumi n'eddala. Omuduumizi wa poliisi e Ssembabule Ndawula David Weruzi agambye nti babadde bagezaako okulaba nga buli ggombolola efuna poliisi naye nga Mateete lulo ebadde tennafuna n'asaba abakulembeze Ssembabule babayambeko ku nsonga eno kubanga baagala kugiteeka mu kabuga k'e Kabundi. Ono alabudde naddala abavubuka abatandise okuteega n'okubbira abantu ku luguudo Kiwummulo mu kibuga eky'e Mateete tibubakeeredde kubanga bagenda kukola ebikwekweto. Buli ku sub-county tulinayo abasirikale ndowooza ab'e Mateete mutujulira nti at least yadde kubaka tulina manipawo esobola okukola ekintu kyonna kyembadde nsaba ba politician. Tulinawo sub-counties zaffe nga Mateete rulo tetulinawo poliisi so bwe kiba kisoboka mutuyambeko tuteekewo police station e Kabundi awo olaba population nene naye tewali poliisi so singa tusobola okikola security ejja kubeetereddemuko naye nga poliisi tumanyi tuyingira kati bya bufuzi nga poliisi tuli ready kyembasaba ba politicians togamba bantu beekube biti kuba mwena muli bandeemu tubeere. Mu ssaza Buddu kilomita z'enguudo ezisukka mu nnya ezirimiddwa mu nkola eya bulungi bwansi okwetooloola omuluka gw'e Kassebwera mu ggombolola y'e Butenga e Bukomansimbi wakati mu kujjukiza gavumenti nti enguudo kye kimu ku byetaago omuntu wa bulijjo kw'atandikira. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Oluguudo oluva e Bukomansimbi mu ttawuni okudda e Kassebwera kwe batandikidde nga buli ewabadde wabye nnyo nga tewakyayitwa nga n'amazzi we gabadde galegama wonna baddaabirizaawo era baguze n'ebigoma amazzi gasobole okutambula nga byonna bikoleddwa mu nkola ya bulungi bwansi. Omubaka wa Paalamenti owa Bukomansimbi South Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solo yavuddeyo n'enteekateeka eyo ng'oyo yafunye ebyuma bikalakita n'abiguliramu amafuta kw'ossa okugula ebigoma n'ategeeza nti bo kabakwate mu nsawo zaabwe ebimu babyekolere osanga ne gavumenti eneekwatibwa ku nsonyi nejjukira abantu baayo. Ssentebe wa Bukomansimbi Fred Nyenje Kayiira mu kulambula bulungi bwansi ono agambye nti n'oluguudo olumanyiddwa nga Kagando buyovu okuyitira ddala mu Katanga nalwo lubaddemu ebifo ng'enkuba bw'etonnya emmotoka tezisobola kusala naye omubaka oyo Kayemba Solo nalwo yasazeewo akwate mu nsawo ze asobole okuluddaabiriza. Abamu ku batuuze CBS FM beeyogeddeko nabo bategeezezza nti babadde bubi nnyo ng'enkuba bw'etonnya tebava waka era ne basanyukira nnyo enkola eno eya bulungi bwansi ne basaba omubaka oyo Kayemba Solo agitwalire ddala mu maaso. Amanya yenze Musoke Bita tulina ebinnya bingi nnyo nga buli wooyita ebinnya bingi nnyo mu kitundu kyaffe naye njagala okwebaza Kayemba Solo atuleetedde guleeda nerima amakubo ebinnya bina n'abiziba ng'akwataganye ne chairman Nyenje tulabika nti emirimu gitambula bulungi. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Nga tukyali mu ssaza Buddu abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu batabukidde ekitongole ky'ebyenguudo ekya Yunura olw'obutafaayo ku mbeera y'oluguudo oluva e Viramaliya okudda e Gomba naddala mu kitundu eky'Emugumba ewaagwamu edda kyokka Yunura ebagumizza nti ekizibu banaatera okukisalira amagezi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina.
Yunulo okugumya bannakalungu bwe bati kiddiridde abatuuze n'abakulembeze mu kitundu kino okulaga obutali bumativu olw'embeera y'oluguudo oluva e Viramaliya okudda mu disitulikiti y'e Gomba naddala mu Mugumba olw'ebigoma ebyayatika ekitundu kino ne kigwamu kati ebbanga lya mwezi nga mulamba. Abatuuze n'abakulembeze nga bakulembeddwamu Kizito Seremba wava muno ono nga kansala akiikirira eggombolola y'ekyamulibwa ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu bagamba nti emirimu gy'abannakalungu naddala abasuubuzi giziŋŋamye olw'embeera ya Mugumba. Tusaba abakulu abayunula batuyambe ku mugga ogwayonooneka olw'enkuba ennyingi eyatonnya omugga gwe bayita ogwa Mugumba. Kitudde kati omwezi mulamba ng'ekkubo lyayonooneka wajjawo ekinnya kinene emmotoka z'abantu zifiirawo ezitwala ebyamaguzi tezikyasala kudda Masaka. Abantu b'e Kalungu baalima emmwanyi zaabwe kakati beekooloobya badda Lukaya. N'olwekyo tusaba abakulu abayunula bajje baddaabiriza oluguudo olwo singa kati omuntu obulwadde bumukwata nga wakuddusibwa Viramaliya oba Mulago oyinza n'okwesanga nga alusuddemu obulamu olw'ekkuba ekyamu. N'olwekyo tusaba abakulu bajje baddaabiriza ekkubo lyaffe ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Inginiya Nyakana Moses ono nga yakulira ekitongole kya Yunula mu bbendobendo ly'e Masaka mu kwogerako ne leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu agumiza bannakalungu n'agamba nti sabbiiti eno bagenda kutereeza ekitundu kino ekya Mugumba. Inginiya Nyakana agamba nti obuzibu badde ku bigoma bye batannaba kufuna mu kiseera kino. Tubadde tetunnafuna calvert naye tusuubira tudde we are going to take some ebigenda okutuyambako ati awo tusuubira ku okutaano tujja kuba tuteekamu calverts bulungi zibeere nga zitwala amazzi era ekitundu tukyongereko material kibeere waggulu kubanga tetubadde tulina zibadde calverts just by weekend time we shall be there nga tukola omulimu ogwo tujja tutwalira ebbanga ly'ennaku 6. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsuubugamu Zaffaaru e Kalungu mu Buddu. Akamaako w'essaza mawulire gaffe agafa mu Buganda. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kabula Lumaama David Luyimbazi Kiyingi annyonnyola ku nnono y'erinnya Lumaama. Erinnya Lumaama lyerimu ku mannya ga Ssaabasajja Kabaka. Yagabana erinnya eryo Kabula yagabana erinnya eryo nga lyerimu ku mannya ga Ssaabasajja kitegeeza nti okumaamira Obuganda. Tetuyinza kumanya nsonga lwaki yasalawo Kabula agiyite agiwe ow'essaza muyite Lumaama naye nga lyerimu ku mannya ga Ssaabasajja Kabula lye yagabana. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.